dereva ye tasobodde kuwona. Muyimbi Clever J afunye obuzibu. Dereva ye amaze okufa dereva we. Omutabani we amenyesa amagulu. Ni munne n'omulala abadde mu motoka. Ambi Kizito. Kizito dereva waffe afudde abadde avuga omuyimbi. Clever J yakyali mulamu, driver we ye yafudde. Kankikuddiremu. Clever J ng'omuyimbi akyali mulamu, wabula driver we ye yafiiriddewo mu kabenje akabaddewo ekiro ekikeseza olunaku olwaleero. Babadde balina ku show gye bali mu okubeera nga bayimba. Okusinza akabenje kano kabadde kabenjedde kabusanira nga Clever J naye ali mu kubeera nga apooca anyiga biwundu nga baddukiriza watono okubeera nga agajambulwa mu Sempa Furniture. Okusinzira ku yafiiriddewo ku kiraga nga Dr. Sefko ono wa Sempa Furniture asobola okubeera nga amulangira nga ba influencer abalala. Byonna gye byaggwera ndowooza wabaddewo ebbanja ery'emitwalo 5 Dr. Sefko ng'abadde agenza okubeera ng'akima. Munnange muwa essimu kyakulwanyisa kisinga n'emmundu. Olutaddeeko live abantu 12 nga kwe balina okubeera ng'abanja. Diteezo tasunange nabbira nga nzikuleeta wali no Cosemex Media essimu nno kyakulwanyisa kyamaanyi. Omusajja si ekimuyambye okubeera nga embeera egezaako okubeera ng'ekkakkana n'okubeera nga bamugamba artisti erinnya lyo gamazima libeera lyonoonese oba amala nalikiriyalinga oba talikiriyalinga erinnya lyo libeera lyonoonese. Sempa Furniture erinnya lyo liba limaze okubeera nga lyonooneka. Embeera bwetu bwebadde so katusooke tugirabe. Dereva omuyimbi afudde. Tuli wano Mulago. Mulago mukadde we tuli wano. Clever J omuyimbi bafunye akabenje. Nakasongola emotoka etuusa ambulance me bajjedde. Banayo muyimbi afunye obuzibu todda balanyi. Muyimbi afunye obuzibu. Agudde kabenje. Agudde kabenje twalina leero tulina okukola. Akabenje akaguddeko sanga mwenda ez'ekiro. Bamenyese emikono. Omu era mundowooza omulaba embeera gyali musajja tugenda mu sikani kuba tubadde tukyalina be tutwalayo naffe tutuusizza bannaffe munda kati naye bambi twagala kumufaako. So kibi bambi kama Katonda akutugezesezza bubi nnyo. Muliwa tuli Mulago ku emergency. Tuli Mulago ku emergency. Ganga olaba embeera munnaye tuli ku emergency wano Mulago. Abamu tubalinda bulinzi tebannaba kutuuka naye nga abamu tubatuusizza munda. So embeera bwetyo tugendako okusikani wano jinsi wano tubadde tututabamu. What happened? Our star gundi accident star waffe afunye accident wano. Era we twogerera tugenda mu sikani tuva wano Mulago kutwalayo banne bambi omu bamenyese ne mutabani we afunye obuzibu ekigere kimenyese. Era we njogerera